ekitugaana okubuulira abantu ebintu byaffe ensonga zaffe kuba nti ffeka mu butuufu abalina obbategeera lwaki buli kyolabye oba okinyumiza omuntu taata munyumiza mubuulira ebyewange mbimubuulirangani in fact omwana w'omulenzi n'atandika okujja nga akulooperera olwo oluwedde gwe ng'omuzadde bw'oba otegeera manya nti nno wafeiringa walemererwa olina kye walemererwa tewakuza wamuleka n'akula bibi kirungi nnyo okwogerako ku nsonga eziba zibaddewo naye omuntu bw'aba akugamba buli ddakiika leero enkya ne luli n'oluddako mukyala takyafumba mmere omukyala yakoze kino bw'ati engoye enzenzeyoyeza wootuukira ku ttuluba eryo naawe obaako kye wacontributinga ekikutuusa ku ekyo obaako nga gwe omuntu ekyakuleetera okuba nga kyosaanidde okuba nga kyekikusasulwa n'ekirala bamaama bano bwe nabadde ntandika nakunyumiriza bamaama bano abeekuliza abaana abalenzi bafunamu nnyo bamamizi boy bafunamu nnyo bambi obuzibu okuleetinga go omwana buli lwaba n'ekizibu muteekerewo kapasite yekwesolvinga ffe muzeeyi waffe tulina bwe twakyankalananga n'ogera n'omuloopera omusango bw'ogumuloopera n'aguuliza n'akugagenda obulire gundi omu ku baana abaawaka n'alondamu obwongo omukulu n'agagenda omugambe ekyakimaliriza naye alabye ngo si musango gwakufa naye abateekerawo mmwe alabe ability yammwe okwekwasaganya ng'abantu eryetya bw'anaamala oli n'amubuuza gundi yazze n'akubuulya mwamaliriza mutya nga gwe wennyini akulaba osobola okulamula akuyamba akukwase ku buvunaanyizibwa nga ggwe kakati bw'oba otandise n'ebbaawo nga n'ekimu kyokka tosobola kumuwa kachansi nti muntu mukulu buli kimu otandika okukiroopa bamaama mbabaddeko awo obuzibu nti bo babeera nnyo n'okwagala abaana bano bambi okubayamba olumu baba balina void mu bulamu bwabwe ng'omwana ono yalina okubaawo yamutegeera yamutwala mu ddwaliro mulimu obwo obuvunaanyizibwa nga bwali badde onaddeire ate era balina abantu olumu abatuteekinga ku guilty trip gundi yalwadde maama tewazze naye bw'ogenda ofuna obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu bwe mubanga muli bangi mufuneeyooko mu ngeri ani asobola okuba ku buvunaanyizibwa obwo buli lunaku bw'ona akyogerako omuntu ajja kugamba osobola okwogera ku maama osobola okwogera ku maama omukyala ssaawa zonna akola ki agenda akwefuulya ebiro biramula embeera eyo gyerimu gwe ng'omwana gwalina okuteekawo embeera ani atwala maama mu ddwaliro bw'oba olina ennyumba yo ng'olina abantu ab'okulabirira obuvunaanyizibwa gye buba bukusooka bulina okubeerayo olina okubalabirira naye olina okuteekawo embeera nti maama ali bulungi driver waali agendawo kumutwala alina okugendayo mu ddwaliro sigundi agenza kulaba maama mmwe muleetera abaana bali okutandika okugula ku bantu bano olutalo kubanga buli lwojja ng'olina omuntu gw'oyingiza mu bulamu bwo they compete for love bwemubanga mubadde mukwatagana ne Idris nga muli wamu ne Dan gwe bw'ogenda n'owasa omukyala we asooka ku kyaba bali ababiri era atandika okweyoga muli luddawa era mukyali ku gundi mukyali mu recording simanyi oli ne baddaani okay kale nja kukulaba naye ogenda okifiiringa nga atandise okupiikinga amasannyalaze amafu lwansonga olagamba obeera nnyo ne baddaani abo obeera nnyo ne bagundi abo obuza nti bali bameka Dani ng'ayingidde mu pululo bafuuka bangi kati bw'oba totegeera olwawo kitegeera naye nse ono aba talina mutawaana kw'oli naye naturally fighting for the love tubaaniriza nnyo bannyabo ne bassebo it's a Saturday mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe ye extra digest lwaki simwentuka nga mpulira waliwo abalina pulaani tandika gwesho mpulira waliwo abalina pulaani ennungi naye balina okusooka ne banena vidiyo za sobi biki ebyabaawo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala nze Sesanga batte the great extra digest mugoba nsonga Dan Mugoya ne Idris Lukwago betutambula olunaku luno olw'omukaaga twegattibwako Hajj Yasin Bakaluba Property Services ne tusobola okuba nga tumenyaamenya mu bigambo byaffe
Mbadde waneno omukulu XF3PT6ZP mugambe yekwese mu kwere sirinya kandi liya duwereze ekibuuzo seno netukiddamu mukulu XF3PT nakona agamba nze Labil ndoza Labil naga Haji erinya nalyogera litwa musekerere ndoza obaba lyogera Labil naga nti mwebala okuddamu ekibuuzo kyange yavudde mu Kamoli nabala ndooza ojja boogeranga naye nga ssebo weebale namwe n'abatugoberera n'abatambula naffe Annette Lugolobi n'abasirye yali South Africa agandi South Africa eno gye nsinziira okuba nga mbawuliriza mwebale nnyo mwebale ddala ono ye Kasaasira ali Ntuŋŋamo wano mu Uganda agaye nti abaagala nnyo mwebale nnyo okuweereza ssebo naffe tukwagala nawe weebale nnyo weebale ddala okubaawo era weebale nnyo nnyo no matter what I enjoy more when I see Haji smiling obuseko bwe kale yasemwanga Hakim Haji tusanyusa okulaba nate olw'omukaaga luno bitambula bitya weebale gikuteganya nebaza Katonda kubanjirina egyabagaga tegibanga gyabaavu ani akulimbi egyabagaga gyegibeera gitya gyegibeera gitya omugagga bwayogera nali n'omugagga akuba simu nterakwana miliyoni 2 sokoli omutereke negera ku akawunti yange olwaba akola negera ku akawunti yange nako 397 olwali abaji akola gwate ekyo kibeera gitya gya ku street jibaja street Haji waliwo omwami abantu bano ensonga eno bagiremeddeko nza tunagikwatako le tunadda omulongo wa Swa nkirabye emirundi kati ng'ena Waswa naga ndi bannange mwebale okuweereza bannayuganda Haji Asi batte ne ttiimu yonna tusaba tubuuliza ku Haji omuntu yali ku taata longo distance ono kyayika baabo kutudde omutima yamutuulamu toli wekka Waswa toli wekka twakutuka emitima ne tutwala ku Wolodingi akantu ako wali okyegendereza mukulu batenti buli lwe tukwogerako abantu batabuka abantu banyiivu ogera n'ogamba oba omuntu bw'omusiibulira ku kisaawe entebe obite ogende wali ku Wolodingi badeika akabantu omugaye kasiringe tokakola na finish bwanakomawo ng'ojjangu abantu bano twabasuubiza nti bwe tudda twayogera ku nsonga biki bye tugwanidde okusharinga ne bakadde baffe mu bufumbo bwaffe nga bisobye nze nenkubira taata akasimu ne mugamba habaddaaki ono ne bwendekawo akameeza k'etaano sisanga balance ne bwendekawo 10 sisanga balance kyokka tweyiiya nenkubira awo ne mugamba wabula bannange leero oba omusajja bamuloze omusajja tategeerekeka omusajja emiggo kwata ngumi tulina bagamba ki ne tukkiriziganya nti we tudda byonna ebitutuukako ebiva mu b'eŋŋanda seez'abasajja bokka n'ez'abakazi nabo kati balugezi taata yagala muwala wo muyise nga bwe yayisa nazaalawo how to handle that situation kubanga obufumbo bungi bumenyese lwaba nazaala lwaba mulamu lwaba sezaala naye embeera eyongeze kubanga wabeerawo embeera Haji nga nze mpasizza mukyala wange nga tukkiriziganyizza nga mwagala naye olw'okuba maama ye alina kyamulabamu nalamu tajja fumba abamu babakeera gye basula mu mayumba oba mizigo n'amugamba gwe mutabani wange tasobola kubeera naawe ne bw'oba ofa oba gwe muwala wange tasobola kuba naawe ne bw'oba ofa nga talina kye yakoze talina
leero bannange omutawaana gumale gujje balowooze nti ozaala 221 otuuke 226 nga tonnazaala. Allahu akbar. Fulumba abantu betera akagumba byama byandi bina. Tulira mmere nakujjuza toyi. Embeera eyo tugikutte tutya haje yasho ya leero. Okusookera ddala nga tetunnaba kugezaako kufuna ddagala ku ki kye twalikoze, tusooke kwebuuza kiki kikireeta. Tusooke kwebuuza kiki kikola ki, kuba ngambye omwami n'omukyala bakola ki, baagalana byabwe gye beesanze yonna ennaku gye bakyatunoonyeza. Gwe n'ogenda abantu obaleetera buleetezi. Kati famire zino oziraba zirina endowooza yaazo. Balina opinions zaabwe nga bo ng'abantu ne bagamba nti famire eno twasoma, therefore they expect omuntu yakola ki, eyasoma. Ewaffe tuli basiraamu tusuubira omuki okweta sharifa. Kakati kati bw'oleeta omulala it is contrary ku ki kyebabadde bakola ki, kyebabadde basuubira. Mulimu ebintu nga abantu babirowoolezaamu nnyo nti ekintu kino kirina kukola ki, kirina kubeera bwe kiti. Ekyo kyekisooka. Ekirala mulimu kye naaligambye ideas ezibeera mu bantu okusinziira ku we mubadde nti nze nsuubira omuntu eyali tubaddemu yalibadde alowooza bw'ati. Kati ewaffe tuli bantu basiraamu, tuli bantu baganda, mulimu ebintu culture-wise bye tumanyi. Nekugamba nti agundi yafudde tugenda kumusomera edduwa, tugenda kukola ki, ng'owulira singa kitange yakikola nange nkikola, nsuubira n'omwana wange okuba ng'agenda kukikola. Kati bw'aleeta omuntu nga mmulaba talina nzikiriza zifaanana bwe zityo, nina essuubi nti agenda ono omwana wange kukimuggyako kibe nga kikola ki, nga kifiira awo. Nnyinza okutandika bwe ntyo. Kati oli aba yakajja kimu bibiri nga nabuuzizza dda. Ate abantu abasinga babuuza nnyo oli wa munju yaani. Munju yaani ekyo si mwana waani. Ekintu ekyo oyinza okirabanga ekibi naye kirungi. Bikyaliyo haji. Egyo ebiri mu bantu abategeera kyekitegeeza okubeera mu long lasting reunion. Kuba gye wava bakuyamba okubanga bakutemaatema okutuusa ku sayizi gye bakkiririzaamu. Kaakati abantu babuulira nti famire yagundi era bagamba nti waswazizza ennyumba yaffe. Ab'ekika kuba bagamba waawo oyo wavudde ku mulamwa, engeri gye baabakuza n'abantu balina okubalowoozaako bwe mutyo. Kaakati ogenda okulaba nga oli gyavudde bemuwulira be basiiba ku mawulire be bakola kiraga oganza wagundi. Abedda bagamba nti abo babadde basezi. Tukwatagana. Kaakati olwo mutandise okubeera mwenna. Waliwo mukulu batte ddala abakyala ababeera mu bufumbo. Bwe babeera mu bufumbo ne babanga baabonaabona nnyo. Abantu abo batera nnyo okubeera cringe, beekwata nnyo ku baana baabwe ddala abalenzi. Kubanga singa kisangiddwa nga tabadde na taata wa mwana oyo, omwana ono aba yatandika okutwala obuvunaanyizibwa obw'omusajja awaka. Kati gwe bw'ojjanga ozze kumufumbirwa oba otwala omusajja w'omu maka muno omutwala ate ewalala. Sijja kugamba nti otwala bbawoono kubanga kiyinza okuwulikika obubi. Naye otutta atwala obuvunaanyizibwa awaka wano. Okafunyaako akalala. Mulimu abantu nga famire mu byenfuna tezikola bulungi. Kati bwe ziba tezikola bulungi, mulimu abaana bano abalenzi abasookera ddala bagenda ne bakolaakola n'abanga yaleetawo akasente awaka, yakozeemuko kasente yalabirira. Kaakati omuntu oyo bamulabanga ye taata ow'omu maka naye ye president. Kaakati olina
mwannyinaffe oyo yatulabiridde yatuweeredde. Kaakati bw'otandika okuteekinga ono obuvunaanyizibwa bw'abantu abantu bafuna obuzibu okuleetinga ggo okukita nti kaakati ffe tugenze batte yatulabirira mukulu waffe kati ffe twemaliridde ne bwe bagenda ne batandika okukola ebyabwe batte babanguwa balowooza nti taata waabwe asigala nga obuvunaanyizibwa buli ekitiibwa bakyakimuwa kati abantu abo nabo olumu buli lw'onaaleeta omukyala bajja kumutunuulira nga ali ku ki ali ku ssente zaabwe dependant nabo bennyini bakyalowooza nti bakyali dependant balaba akakwakato kasise kakulye ku ddiba ly'ente ekyo gwakyogedde sinze ekyogedde okitegeera so kaakati abo nabo balina ekyabwe ne babeerayo famire naye okusingira ddala olumu abaganda bano bagenda ne bagereesa ne bagamba nti okusanga nazaala osanga amalaalo abantu bano bamaama batera nnyo abasajja naali kitutte nti tuli kitonde ekiri logical ebintu nabiba bibaddewo mu maka g'omwana wo teramangu okutula noga baleke bajja kutereera oba waamu chansi beekube bayige naye maama adumirawo omwana wange batono nnyo bali abedda kale bamanyanga nti abasajja bali rafurafu n'akukakkanyamuuko naye mulimu abadduma obudumi ate mulimu n'abantu abaayita ennyo mu kubonaabona okwo nga omwana ne bwamugambako akantu katono bwe kati adumirawo kuba obulumi buli yabwe experiencinga nnyo tayagala mwana we abusemberere nako at all ng'agamba nze oba naliko kikyamu ky'okugumiikiriza oluusi nga bye yayitamu gyeyafumbirwa ng'aba n'omwana we bitandise ebyazi gye wasse buliba biyinza okuba nga bitandise olumu biyinza okuba nga atidde buti biyinza okutuukawo kubanga abali awamu tebagaana kukola ki okusowaŋŋana kw'abuntu kaakati oyo naye n'atandika ewatalina kutandikirwa kaakati obadde ombuuza wano biki bye twaligambye abantu baffe nze nkugambye njagadde kutandika kutemera okumanya ki ekireetera bino okubaawo kiki abantu babeera interested nnyo lwaki bannazaala batabuka ne bamulamu lwaki abantu bali nnyo interested mu maka g'abantu abalala nze nina bannyinaze bayitirivu nnyo naye mukulu batte njagala nkubuulire sibanga nako mwannyinaze ajjaawo naŋŋamba nti nina ekizibu bwekiti saagala kumanya abantu abakulu wemubanga temunaba kutuuka ku ssa lyekuba kwetuusaako bulabe okusowaŋŋana kw'abuntu ate era naye okusinziira nga bw'aba mmanyi ngonze aba awulira nti ono tajja kiwulira kino takisaanidde kino waba kaluba tekigendayo tekiriimu naye mulimu abantu nga buli kamu akamutuuseeko dakiika budakiika ng'akoze eki ng'akuba essimu bannyinaze gye baafumbira oba omusajja yafuna omusajja omukyalo ow'okubiri saagala kumanya tebinkwatako simumanyi abeerawo that's none of my business naye mulimu abantu nga mukoddomi we kye yakoze ayagala akimanye bamugambye ayagala akawala gundi tojja tumanyiira kati ng'omuko gy'ali naye ebiseera ebisinga ate weewuunya omuko oyo asinga okusumbuwa mwannyina gy'aba afumbiddwa abeera ne bagirlfriend ng'aba okitegeera obuzibu that is the irony of life bwe bwenkanya obutatuliimu ffe ng'abantu oluusi nga ne gwayine wako omukyala ye akuba n'okkuba mwanyina zitoja mukwatako kati abantu bo standards ze bakozesa okwejaajinga si ze bakola ki ze bakozesa awalala kakati abantu ddala abaana abalenzi nnyo abatera okukulira mu gurupu y'abawala ng'abawala bakwetoolodde mu maaso n'emabega nga wakati awo tolinaawo mukwano gwo mulenzi otera okuba nga wakula nabo weepena wakola ki endowooza y'ebiseera ebisinga eyinza okubabeeramu kuba mu bannyoko mwe mubeera mikwano gyo ndowooza yeba ya kikazi sigambye nti ebiseera ebisinga erina okubeeramu bwetyo ate olaba oluganda luno ne mu luganda obaako mukwano gwo nti oli muganda wo naye mubeeramu mukwano gwo ffe kaakati ewaffe twakulanga bino ebya boyfriend girlfriend tetubinyumya is uncomfortable
conversation muffe tetujogera na atera nina muganda wange omwe ate bwe twalinga uyoke nsobola omunyumizaako kati ye n'atakoma kuba muganda wange n'afuuka mukwano gwange kakati abantu ekibeera mu kino butamanya wawe tulina kukoma ngaffe di lwe tulina okumanya nti no kaakati ono agenze eno nange ngenze eno mukulu batte bw'obanga oli ewaka ewammwe omuntu akulinako obuvunaanyizibwa bw'ozaaliddwa genda ku ssomero abeera mukaddewo era mukaddewo ne bwaba bagenda kukulongoosa yabeera next of kin gwe bagamba nti wano sayininga wano olunaku lw'owasizza mukyalawo automatically yafuuka ki next of kin ya nkitegeeza nti nno ebiro bikyusizza embeera naye kukyusa ebiro ne bikyuka gwe omuntu n'ogaana okukola ki n'ogaana okukyuka ewava obuzibu olwaleero primary family yange Hajati n'abaana ekisooka kyonna gwe nnina okikola ki okukibuuza okukikyalinga naye abaayo ne bagenda n'atambula olugendo n'agenda ewalala n'asigala ng'akyayagala abeera emabega ngeri yateekayo mubiri ng'obwongo buli mbiriizi webale nnyo kati ekintu ekyo bwe kibeera mu bantu kwe kutandika okutabuka okwo nakibuuliddeko ani omuntu n'atamanyi ate n'abantu be bakuze nnyo nga bapampalinga babategeerera tulina family ezaagala ennyo security ku bantu baazo nazo olumu zihindalingamu entegeera y'omuntu batte oyinza okusanga omwana nga yava mu kyalo najja mu kibuga naye ng'ategeera abaatisa amanyi walina okugula ekyemisana kikyalina okufisaako enkyagenda kufaanana atya ani gwe tubadde naye tupangise karuumu nga ensi emukasukidde bingi nti obwongo bwe bukuliddewo bagamba bagagga mwe musinga okupampalinga abaana era kasitaba omutwale awe mwana wa mugagga mulabe nnyo family gyava ekyani aganye teyeera bisiru bisula nte buli kaseera nenga omuwa waliwo ogenda okutuuka omututeera eno ng'atubonyaabonya tutumu ye yayogera olugero olwo n'agamba nti bakitaffe baayita mu mbeera embi ne bafuula abasajja ab'amaanyi bwe yabafuula abasajja ab'amaanyi ne bajja ffe obulamu bwaffe ne babugonza kati bo mu kugenza obulamu bwaffe ate ebiseera byaffe bigenda kukaluba ne bakalubya biseera bagenda kukalubya ebiseera byaffe nti bo batambuliranga ku ŋŋamiya ffe tuvuze emmotoka zi Lamborghini naye olw'ensonga tusanze obulamu buli soft tetugenda kulowooza ate tukuliyetinga ategeera bulamu gye buva kati ate abaana bammwe baddeyo bagende batambuza ebigere kyova olaba family obugagga bubeera rotational jjajja wammwe yali munaku naye n'aba n'amataka abaana bwe bajja amataka ne bayiga okugakozesa ne bagaggawala bwe bagaggawala ne babazaala abaana 10 oli n'azaala 15 ekiseera kyammwe kaakati mmwe ate muli mu kibuga munoonya mirimu ettaka mwalitunda sente ne muziteeka wano ne muba temwazitunda boba kizibu nnyo ddala wano e Uganda tekitera kusangika nti generation egoberera engagga egobererwa generation engagga kizibu abaana b'abagagga they struggle nzungu z'obasanga bafuweeta nga basomera mu masomero ga bbeeyi na lwakicwale lwe lubasumbwa era bakakkana bali awo bali wakatiititi naye nga bataata babadde baki nga babadde bavundu naye gwe omanyi okutegeera ebiro n'ebiseera bikubye emmembe okubitegeera nti nno kati nvudde mu kino nzize mu kino nze ensonga lwaki mpangazizza ekintu kino nga njagala nnyo nkikunnyonnyola ogenda n'ogaa lwaki omuntu akubira omuntu ng'afunye ekizibu era biki bye twalibadde tubagamba tewalibadde muntu yenna ayogera bintu bya mu maka ge singa yakula n'amanya nti mmaze okukula n'amanya nti kati ndi independent ensonga zange zisolovinga na maama Paulo oba maama Gundi negwe buli kikutuukako n'okuba akasimu Gundi yagize bw'ati n'okuba akasimu gwagambye nti owakana voice note yino kuki n'obujulizi bubaawo enkola entuufu walibadde okwata muntu wona omwekkaanya bannange nabagamba neoli nakyogera nekugamba mukulu batte omulimu gw'osobola okukola ogw'ettabwe ennyo ogw'omutawaana
kulonda muntu gwogenda kubeera naye omuntu oyo alina kyamaanyi nnyo, the influence is too much. Kaakati bw'omala okumufuna mudde ewaka muwandiike eyammwe ebeere limited company. Ebyammwe kiri wakati wo nange. Ate kikubeere kutegeera kwa muntu nti bw'owasa oba bw'ofumbirwa omuntu obanga waguze lupapula lw'amawulire. Tojja nti njagala sports njulizaako olw'emabega lwakubanza politics simukola ki simwagala bujja olupapula lwonna okola ki olina okulusoma. Kaakati bino byonna obiyitako obignowalinga paka lw'otuuka ku sports gw'oyagala era bw'omala ng'oteeka wali. And that is marriage. Ng'osirika. Kati abantu bajjanga ya concentrating kale bino byonna ate ne bateekako zino zonna empapula n'obeera ku ekyo amaaso go n'ogatunuuliza kiri ky'otakola ki ky'otayagala obudde bwonna we wava obuzibu. Ky'ova olaba abantu baba balowooza bajja ne expectations nti ebintu bigenda kubeera nga biri perfect. Bigenda kuba bwe babyagala. Biri perfect. Batte bw'owasa omuntu. Omwaka bwe muba temunna nga mwakeefuna ebbanga erisooka temutabuka. Laavu eba ekyali. Laavu ebaawo ebikka buli kimu. Oli yali nga gutandika. Sigamba nti tewaba nsobi. Naye ndowooza buli kimu kyonna okiraba kusinziira ku kyolowooza. Olaba nkoko ya mucyuma. Ne bwafuluuta omuwulira ng'ayimba. Owulira kalala bba. Agayiba nange kafuluuta. Yali fuluuse nnyo. Singa wayonge nyumirwa olwo gukola ki gutandika. Kaakati bwe mugenda mu bufumbo omwaka ogusooka gwa ttabbu ekibaawo abantu baba tebakyuse, expectations ziba zitandise. Kikyenkusuubiramu kati ng'otandika okujjayo ebitali mu mmwe ababiri wabula ojjayo bye walaba ku kitaawo. Oluusi n'ebisuubizo naye nga tuwasa tusuubiza ensi n'eggulu. Mulimba kyogerere ddala kwe kusuubiza. Bw'oba olina gw'obadde obanja bajja bakamugala akasente ako ekavaayo motoka. Manyi guno mwaka eggwerako tugenda kuba tuzimbi. Gugenda ogwako agenda okulaba terikivaayo teri musingi gw'omulaga motoka gye bamugamba mukyala bamuya ku bodaboda gaali kaakati nagwa ku mukeerere. Kaakati likubuulira omwaka ogusooka. Omwaka ogusooka gubeera gwakulwanagana lwa nsonga doli yajjanga n'akulaba nga tabeera waka era agenda kutandika okukola ki nga lwajja ogula amatooka akanyama n'atambula n'agenda n'alowooza bunaku muli ebyo. Kaakati bwajja njagala nkubuulire okutegeera we kutandika okukyukirira mu nkono. Omuntu bw'atandika okujja omuwala oba abadde gy'abadde bw'aba amaze okuyingira ewakaawo ky'otandika okutunula mu ggwe ng'omusajja ekitiisa omusajja obufumbo buvunaanyizibwa. Ebirala byonna ebijjirako abyagala naye kyatya ki buvunaanyizibwa okulekawo eya buli lunaku. Yesente yawaka ino okubaawo. Kaakati bw'oba tokitandikangako tokikolangako otandikanga kwebuuza kino ngenda kukikola paka ddi. Nze nagenda n'enkola eyo baali bayitayo Thames Mead nga bampadde akalimu kange enkola nkuuma. Kaakati ekyasooka okuncamula zaali ssente naye nagenda n'enkola wiiki esooka nga seebaka nkola kiro. Ekyavaamu nzijukira lumu nali ntambula omanyi warehouse nga batugaana ne tubyetoolola bwe tuti n'okomawo eno. Kaakati nzuukuka kiro ssaawa nga 9 otulo twali tunnuma n'enkwata mu jaketi bwenti. Bwe nkwata mu jaketi ekinkwasa mu jaketi mpewo eno obutakola ki obugalo buno nga babufuuwa ne bujja n'entambula. Kati nagenda n'enva mu warehouse side emu nzire ku ndala bwenti. Kibuyaga nga yakunse ow'ensi ziri mulalamu. Kibuyaga yantwala kati bwokunkuba ng'engalo nzikoze eki opakidde yasitula busituzi ng'asitula balu. Kati nali nyambadde bino ebijaketi ebinene ebya security yantwala butwazi paka ku n'ekijaketi kyo bapu. Kati bwe nagwa ku ttaka zaasituka nakaaba mukali neera byandega bagwazizozeze mu nsawo. Kakati wekaawa manye oli wekka tebyayamba bwekaawa ng'ekinzijira mu bwongo ngamba kino ngenda kikola paka n'ekya bwenejja
bunaku ngempuba y'oluwuuba kati ate ebiseera ebyo emyaka gyali gikyali mito nga muli ninamu okutya kwange ngamba nadduse nayova e Kampala saasomye bannange bakyasoma kati okwolwo lwe natandika ne nga kyenyingidde nno ndabika ngenda kukola ki kino bwe kigaana nzirawa ngenda kuddawa kati sente zaali zigenda kujja bali bagenda kunsasula naye okutya kwa future kwavaako okutawaana bagala okutya embuyaga kakati nono naye agenda natukanaga naguze emmere naye ole bagize kino n'omwana mpozi yalwadde kati ekivaamu ng'aga kino natutte nakugamba obuvunaanyizibwa bukusukkako n'ekyakuwasizza main aim gye tulowooza nti main aim otuuka nga tokyayagala lwasonga nti obwongo obusinga obumala otema ntotto omuntu waakoze eki abaddewo atya kati ogenda okulaba embeera eri nga tekyakola ki kaakati ne tuddayo ewa munnaffe ye asuubira naye alina bye yalaba musindaleera bw'okomawo nakuwahaga akusuubira n'ebimuli ogenda bikola ki ogenda kujja nabyo kati bituuka wona especially ku bantu abwongo nga bukyali buto oli abakyala ddala babeera nnyo mu fantasy world kakati gwe oli mu kutya ngani ng'omuvubuka ogenda kutandika obuvunaanyizibwa mutuukiriza obugwiriddemu kakati oli naye alina kyalina mu bwongo abasajja bakola ki beefuula kasita omala omufumbirwa ng'akola ki okomyewo okwagala oyagala naye otyafunye obuzibu ekintu kino otandise ntyo kikola ki mu birowoozo bwe byobeera naye n'oli akupiikinga amasannyalaze akyusa sikyamutegeera lwakuba ndeesa awakaawe kati sikyalimu kyamakulu so nno baŋŋamba ate nno ogwo omwaka ogusooka kasita gugendamu olubuto ne bikyankalana hormones and what have you byonna bye muyingiramu ba temubikolangako era abaana abato abasinga omwaka ogusooka mwe bibalemera nayimba akayimba omuvubuka tazaalangako tekimanyi nti n'omukyala ne bw'anaazaala oluvannyuma lw'emyezi 9 agenda kufuna postnatal stress hormones ze zigenda kubeera imbalanced so nti bwadde awaka bwe mulaba nga tanyumya oba bwe mulaba nga akaaba nga tekiri about me alina ekizibu kye mu bwongo bw'oba tobiyitangamu ogenda okulaba mukazi ali yambigiridde awaka afuuse ekizibu what you lack is experience bw'ogenda ku TikTok obuyimba bw'owuliriza ndooza na papa okitegeera mukulu batte kakati omuntu omwaka ogusooka ye tabu muba temunnaba kwetegeera muba mugezaako okukola ki okwetegeera ekizibu ky'osobola okufuna mu mbeera eyo kubeerako na mukulu atandika kubayingiramu ebyo ebintu beboowulya bano batusituse ku mikolo bwe mufunanga ekizibu mujjenga ewaffe mutuyitenga oyitaani ani gwe mugenda okumalangako eddembe nti gwe wayitaani weebale nnyo ojjewange gwe wayitaani abantu olumu bambi balowooza nti baba bakoze kituufu naye baba bakikoze ate nga bawabya kirungi nnyo abantu ekizibu bagenda mu relationships zino nga they are just involved n'abantu naye commitment is a different thing commitment kitegeeza kiservinga interest yange oba nedda ngenda kibeeramu ye muzadde mu bulungi n'embubi nga bw'onaalaba omuzadde omukyala bw'anaafaafagana n'omwana we nti yagize kino yanywedde omwenge ku kyalo paka lwe baawukana mukama n'amugjawo relationship eyo ya commitment kati abantu abasinga balina abantu be baagala lwa bigendererwa biki bye babafunako si commitment nti omuntu ono kubanga onyinza okubeera ffenna enkya akaboda ne kankuba nennemala nga gwe muwongo obwo obadde olinamu wa bunyama obadde olinamu waki oyagala atambula bw'oba tewali committed tosobola kubeerawo nsigala ndi muntu naye nga nina ebinzigiddeko kati commitment eri yekola ki yekubeezaawo kati abantu batandika okwogera mukulu batte nze mu experience yange gye nnina omuntu yenna ow'emmizi omuntu yenna omugumiikiriza omuntu ategeera nti okusobya kwa buntu tewali ngeri yonna gy'osobola kumbuulira nti obufumbo busobola okukulema obufumbo tebufa nga tewali muntu mulala abuyingiddemu third party tekisoboka bugenda okutandika okutataagana walina okubeerawo third party
mwenga mu abantu bwogamba nti kiri kati muffeffe ng'abantu ababiri musobola kasitaki balema mu ababiri ate nemwetamawo mutabaganya nze nkubuulira ekimu ekiŋŋondezza okwobola obulamu oba kye nategeera abantu abasinga baagala okontrolinga in marriage in relating once you let go of control you are good to go control nje kunyonyole oli luddawa obwedda nkuba essimu tokola ki tokwata lwaki bino temwabijjeewo you are trying to control lwaki bwatandikadde okukubira essimu nga tokwata lwaki buli lwakomawo awaka abeera ku ssimu kati you become egoistic otandika okusuubira kino kirina kukolebwa kino the moment you let go of control you are good to go kyogamba omuntu nkolera kino oyagala controlling era olutalo nga lukyayinda ojja dutunule bagamba nti gundi oyo balwanidde emyaka 8 tewabeerawo kyamakulu nnyo olutalo olwo okuzikira oyakulaba bulabi ng'oli agamba nze neesonyiwa nakivaako lwokivuddeko n'oli atandika okugamba nti ogenda okulaba abadde ayogera ebisongo nti nga takyayaka nga takyayaka okitegeera kyengezaako okugamba oli atuuka ekiseera n'agamba naye gundi takyayaka kuba walekeddeawo okugiwa omuliro kati bwe muba mukyali bato buli omu aba agukiwa omuliro ndi we nakolanga kano omusajja ng'asimbukira waggulu amanya nti yeesonyiwa mulimu atidde obuvunaanyizibwa tamanyi we kigenda kudda mulimu owasindaleera nsuubira nti ate ennaku zino si be balaba tiktok si be basiiba ku mitimbagano aba ali awo n'alaba gundi bamuleetedde emmotoka ne bagisibako liboni ayagala afaane nga gwalaba ku tiktok otamanyi nti noli wa firuta bamuleetedde ebirabo bagenda okulaba babiteesemu ssente oba otabikolanga pressure eyo n'ebeerawo lwaki tobanga basajja banno owulira embwa eyo oli musajja wawe alamanya nti omukazi bamuwa lwaki tewagenda n'onoonya abagaba lwaki commitment wagiyingira ate teri musajja atagaba buli musajja agaba era bw'olaba tazikuwa omanya alina gwaziwa bw'obanga buli ddakiika ozimusaba omusajja bw'aba akwagala akuwa kiwulidde teri musajja atagaba bw'omulaba tagaba manya alina gwaziwa era bw'aba tazikuwa manya nti no tozisaanye oba olumu ffe tutategeera ngaba y'abasajja kimulimu nti abaagala okubanja be batayawola buli kimu kyonna mu nsi kisinziira ku ani akisaanidde tebamanyi nti omusajja ayinza okuba nga kameeza alina kulekawo 2 olumu n'alekawo 3 nga yawo waayita yagamba kamuteeremu ekitwalo kamuteekeremu kisinziira nga gwolinze lwanaasiba n'ateekayo ssente nakutunuliza bwati nomeremenya notandika ebyekijega ate kale ekizibu ekiri mu bufumbo bw'obuvunaanyizibwa bw'otandika okubukola esente ezizo ng'omusajja ziba tezikyakola makulu tezikyategeerekeka toba na ssente nedda ziba tezitegeerekeka valu yaazo gwe bwowa oli yagenda n'akigereesa n'agamba nti nno omuntu bw'osooka okumuwa omulundi ogusooka yeebaza omulundi oguddako aba asuubira nti olina omuwa oguddako aba amanyi nti olina kiba kifuuse kya bulijjo olusooka asiima oluddako process eddako eba yakusuubira nti ajja kumpaayo kati bw'ava ku process ey'okusuubira n'agenda ku process eya entitlement kati ekibeera mu ekyo ebintu bye tukola ebinye ebitusumbuwa ebitubonyabonya mu bulamu kubiwa bantu nga balowooza nti olina obbibawa bw'otandika obbimuwa nga alowooza nti olina obbimuwa okusiima kwe kubeera kutono kuba olina lw'otabimuwadde olutalo olusimbukira lwaki tokyawaayo olina okusasula ennyumba olina okuleeteeza emmere olina okuleeteeza fees kati gwe ebyo byonna ne bw'oba obikozese obireese ne bimalawo obukadde 3 omusiguze bwamuwa emitwalo 10 agisiima okusinga obusatu lwansonga nti egyoli agireese nga gikyali mu state ya butasuubirwa aye tasuubira kati ate zino zo za entitlement olina ebisiguze bitukubiraawo
okitegeera kyegezaako okugamba kati era abantu abatalina nnyo mmeeme zifumiitiriza bw'osanga nga bajooga abantu ababateeka ku ssente empitirivu bwe zityo kuba ziba mu bwongo bwabwe zaafa dda biba birina kukolebwa gwe bw'oba olina akakadde awo enjala ennuma gyekuluma tekuluma nga alina 3,000 alina 3,000 tasuubira agamba bannange oba najjawo n'enjala yeeyongera mu bwongo ogenda omulaba nga takyakola ki fe wano tusiiba nze nyiza okkeera ne ntuuka 7 nga sinnalya nga ndyoke naye bwe mbeera mu kisiibo zituuka 3-4 asenga oba bampaddemu ekikopo kya caayi lwansonga nti mmanyi nti sirina kulya obwongo bulina engeri gye bukirabamu nti sigenda kukola ki sirina kulya kakati n'obwongo buliwe bulaba ssente ziri ezizo bayinza ozikwata ne bazifuula nti tekiriiwo ekyoli aleese ekitono ke kali ke nakugamba nti omukazi akwata emmotoka y'emiliyoni 5 n'agipaakinga ku rogi y'emitwalo egi 5 n'etaano nnyingi gumu kitundu ennabweru kiri yakisuubira kibadde kirina okukola ki naye kino abadde takisuubira kikyalinamuuko omuwendo kikyayokya kakati abantu batandika okukubaganira awo era omuntu ngenda gye nzimbidde mu kunyumya luno n'olugero omuntu njagala nnyo mubuuze nti wali otuddeko n'olowooza ddala kyengenda okwogera okugamba abantu kyetaagisa oba tekyetaagisa ebiseera ebisinga gwagaana okutegeera era olaba abantu bagenda beebuuzabuuza mbuliddeko gundi tebannaba kukula kutegeera abantu be batambula nabo kyova olaba hisitole waabwe oli akyabasumbuwa nakugamba gwe omaze okuyingira mu bufumbo bw'oba omaze okubugendamu ku myaka gyo kyosookerako tosooka kuba ggwe processi nga wakagiyingiramu osooka kwagala kuba taatawo kuba kyewalaba gwe nga gwe twakula naye bampa amazzi baleete emmere tera amazzi naabe olwanti bakukokinze n'okukokinga mukazi teweesekereza nnyo ate bw'oddayo kaakati oyagala kuddanga mmeka ewaka essaawa 2 mba nkomyewo oba akamuwasa ddayo ku 4 yingira ku 5 awo ku 6 buzaawo otandikirawo kati bw'onaatandika okudda ku 2 ajja kugamba hireero ng'oyanguye kati anti 2 ye yali tagetiyo kati kitegeeza tajja kusumbuwa kati naawe ng'ojja nabikwate kuba babuulirira kaakati abaana abalenzi bayaaye omaze okugendako ewakojja gendako ewakojja ebyo byakugamba ate both sides abalenzi n'abawala olwo kati kojja akutraininga byolina okukola ki oyagala kuddayo mmeka nti njagala kuddangayo 3 ate ofa oba akamuwasa ddangayo 6 omumanyiize akusuubirenga ku 6 kati gwe bw'otandika okudda ku 3 ajja kusanyukanga busanyusa ngalabe ng'oteredde wayanguye mbadde sikusuubira okitegeera kumbe kaakati ne gwogenda okuwasa naye bye baamugamba bye bimu ali eri naye alina omuziina gwa ssenga gumutuddemu mwana wange weekolererangayo abasajja bazibu basajja beefuula genda kujja wano bwoti gundi senga awo gundi tewamulaba bye byatubonyabonya naffe twasooka kubeera yalowooza atereeza kumbayo noono awabya kati mwenna mugenda okujja mweyagala nga naye mulina gye mwawabira edda nga buli omu alinamu akabokisi mu bwongo agulako mpolampola bwabikka n'akasuka ku busiru obwo ne buyiika bwagira bwati bwaliwo obusiru mu kongo bwazaayo aliwo etono limulimu gwe kati okanya kugamba otandika kubuulira muntu kintu ogenda okulaba omuntu tawulira kola kino bwoti ebintu byonna weebiri awaka naye ng'era akyakukuta alina bw'ayagala okukola kumbe ye bamutraininga dda mukozeyo atudde mu bintu bya mmeka atudde mu byakawumbi naye omulaba akyakukuta na 2 ati bamugamba akekikyala ng'ogera mu ssente nnyingi otutiisa njogere mu mmeka miliyoni 10 yogera mu ssente ezaffe eza bulijjo minnaye ali mu miliyoni kale 10 akukuta n'1,000 tweyongereyo naye abantu bange wano badde okitegeera kati n'omuvubuka naye ali eri gy'ali kati mu kutya wano obufumbo n'oli buli omu alina byasuubira ne balaawo omuvubuka nga annyuka 2 n'agaana okudda ewaka amanyize omukyala nze nkomawo 6 asooka n'aba idol talina waalaga nti yannyuse n'abeerawo ku muliro n'ayayuya bakuba todda waka agenda n'alaba omupiira bwamala ate kuwala buli lunaku
bwagendako mu firimu n'agendako mu mupiira bwagira ng'atandika bbaala ng'atandika kino ekivamu ng'afunayo ekiguruupu gy'asanga luwamu bembaaba n'enziyuza tombuulira. Omanyi self destruction okweyinoona kutandika mu kukkiririza mu bantu balala kulowooleza. Omanyi nti mulimu mu nsi abantu abalowooza nti buli muntu yenna mubi era nga takisuubiranga nako nti waliyo ekirungi, naye gwe oyinza okwekanga batte osanga omuntu omulungi n'obeera part of the process emufuula omubi. Gwe n'oconcentratinga mainly on your side. N'ogamba nze nkola bwenti naye nga mu process eyo tosobola kubeera nga tobadde nga ocontributinga. Naye ebiseera ebimu abantu bacontributinga kubanga balina popular dominant ideas ezibaweerwa abantu. N'agenda n'azire abantu nakugamba tuli billions 9 buli muntu yenna alina ekinkumu kye, buli muntu tafaanana munne. Gwaliranye omuntu oyo gwalina omukisa okumutegeera. Yakumanyi bw'olya, yakumanya bw'oyebaka, yakumanya bw'onyiiga. Kakati ebikolebwa gundi ky'osobola okukola obulyazamanya bw'osobola okukola kwe kukwata minzaani eyo n'ogireeta n'ogyeteekako ewuwo. Ekitugaana okubuulira abantu ebintu byaffe, ensonga zaffe, kuba nti ffeka mu butuufu abalina obbategeera. Lwaki buli kyolabye oba okinyumiza omuntu? Taata munyumiza mubuulire ebyewange mbimubuuliranga ani. In fact omwana w'omulenzi n'atandika okujja nga akulooperera olwo oluwedde, gwe ng'omuzadde bw'oba otegeera manya nti nno wafeiringa. Walemererwa. Olina kye walemererwa. Tewakuza. Wamuleka n'akula bibi. Kirungi nnyo okwogerako ku nsonga eziba zibaddewo, naye omuntu bw'aba akugamba buli ddakiika leero enkya ne luli n'oluddako mukyala takyafumba mmere, omukyala yakoze kino bw'ati, engoye enzenzeyoyeza. Wotuukira ku ttuluba eryo naawe obaako kye wacontributinga ekikutuusa ku ekyo. Obaako nga gwe omuntu ekyakuleetera okubanga ky'osaanidde okubanga kyekikusasulwa. N'ekirala bamaama bano bwe nabadde ntandika nakunyumiriza bamaama bano abeekuliza abaana abalenzi bafunamu nnyo bamamizi boy bafunamu nnyo bambi obuzibu okuleetinga go. Omwana buli lwaba n'ekizibu muteekerewo capacity yeekwesolvinga. Ffe muzeeyi waffe tulina bwe twakyankalananga n'ogera n'omuloopera omusango, bw'ogumuloopera n'aguuliza n'akugagenda obulire gundi. Omu ku baana abaawaka n'alondamu obwongo omukulu n'agagenda omugambe ekyakimaliriza. Naye alabye ngo si musango gwa kufa, naye abateekerawo mmwe alaba ability yammwe okwekwasaganya ng'abantu eryetya. Bw'anaamala oli n'amubuuza gundi yazze n'akubuulya mwamaliriza mutya. Nga gwe wennyini akulaba osobola okulamula, akuyamba akukwase ku buvunaanyizibwa nga ggwe. Kakati bw'oba otandise n'ebbaawo nga n'ekimu kyokka tosobola kumuwa kacyansi nti muntu mukulu, buli kimu otandika okukiroopa. Bamaama mbabaddeko awo obuzibu nti bo babeera nnyo n'okwagala abaana bano bambi okubayamba. Olumu baba balina void mu bulamu bwabwe ng'omwana ono yalina okubaawo yamutegeera yamutwala mu ddwaliro. Mulimu obwo obuvunaanyizibwa nga bwali badde onaddeire ate era balina abantu olumu abatuteekinga ku guilty trip. Gundi yalwadde maama tewazze naye bw'ogenda ofuna obuvunaanyizibwa abo ng'omuntu we mubanga muli bangi mufuneeyooko mu ngeri ani asobola okuba ku buvunaanyizibwa obwo buli lunaku. Bw'ona akyogerako omuntu ajja kugamba osobola okwogera ku maama, osobola okwogera ku maama omukyala ssaawa zonna akola ki? Agenda akwefuulya. Ebiro biramula embeera eyo gy'erimu. Gwe ng'omwana gwalina okuteekawo embeera ani atwala maama mu ddwaliro. Bw'oba olina ennyumba yo ng'olina abantu ab'okulabirira obuvunaanyizibwa gye buba bukusooka, bulina okubeerayo, olina okubalabirira, naye olina okuteekawo embeera nti maama ali bulungi. Driver waali agendawo kumutwala alina okugendayo mu ddwaliro, sigundi agenza kulaba maama. Mmwe muleetera abaana bali okutandika okugula ku bantu bano olutalo, kubanga buli lwojja ng'olina omuntu gw'oyingiza mu bulamu bwo, they compete for love. Bwe mubanga mubadde mukwatagana ne Idris nga muli wamu ne Dan,
gwe bwogenda n'owasa omukyala wasooka ku kyaba bali ababiri era twandika okwega muli luddawa era mukyali ku gundi mukyali mu recording sanyo oli ne baddaani okay kale nja kulaba naye ogenda okifiiringa nga atandisa okupiikinga amasannyalaze amafu lwansonga olagamba obeera nnyo ne baddaani abo obeera nnyo ne bagundi abo lowooza nti bali bameka dani ng'ayingidde mu pululo bafuuka bangi kati bw'oba totegeera olwawo kitegeera naye nse ono aba talina mutawaana kw'oli naye naturally afightinga for the love for that time alaba omugaati bagutemamu ayagala kukyusa kati gwe kiri mu magezi g'obuvunaanyizibwa abo okugamba baddaani bali nti naye omanyi akacayi ak'oku ssaawa essatu akokko mujja genda mwekkaako nja kkalekawo andisoke bo okufiiringa nti tebakyakutegeera kubeera buli awasa yenna baba tebakyamutegeera ekimuleetako nti naaba ayingidde mu programu wabeera mu baboys alali kukola ebyekisimu abatawasangako ddala baba balabira ddala nti tabitegeera era akuwulira ku ssimu okay I love you honey biki byaliko agenze omujasa omu ku ttaka oyo yafudde dda naye nga bwekityo bwe kirina okukola ki kati olina ku standing up n'okitegeera butegezi n'ogamba ngenda kuddayo wa maama w'abaana munindeko ngenda omukyala n'otamuteekerawo mbeera nti alina okutabuka ne bali n'omulaga nti naye tayimu yo okola ki ng'ogirina kakati ne maama bw'obanga gwa mubaddeko bw'ovaawo taata yafa yes taata baali bayawukana yes you cannot be 100% available era nayagala okwawukana ne bbaawe abeewo ng'akimanyi nti yes abaana ogenda balabirira they are going to fill the void but when the time comes tobeesibaako guluma yaguzza enjoka tezikola ki teziruma kundi kireke kkiriza nti eyo time ejja kujjawo ey'okubeerako mu nnyumba otunne wekka olwanira abazzukulu mubaleeta ddi that is normal naye togamba nti ate awasizza ate musuubira okubeera wano okubeera namwe abawo obudde temwata n'otandika okukolima kubanga olaba enjogera yaffe y'ekiganda yagamba omuganda takola ki omuzungu omukulu takola ki takulira mpya bbi omukulu tasobya naye wali omuntu atasobya taliyo kisinzira waali ekiri baakiteekawo kutangira bato okulaba mu kamwa k'oli kumulizoninga bajja mukuwatirayo bamusingireyo obusungu abo ensonyi azifuula obuki obusungu kati gwe okwagala okumalawo eggoye eryo bakugamba nti omukulu takola ki tasobya kaakati mulimu omuzadde atandika wali omuzadde ekirala kyonna tekikola ki tekyogerwako kaakati bw'oba naawe obwongo bwo babuteekawo nga tebulowooza ogenda bugenza nti bagambye omuzadde takola ki omuzadde tasobya nti maama obadde ogamba ki ekyo maama kyagaye kyekituufu ako kwe tuba tufiira learn how to set priorities beewange naye maama nina okubeerawo nina okuyitayo ku lwokuna nina okukubayooka essimu ne mmanya ayimiridde atya mukwano gwange yaŋŋamba nti alina omukyala naye bagenda sayidi y'omukyala ne bafunamuko embeera nga beetaaga kasente aga nti banga bweti nsuubira okufuna kaki bwe nnaaba nfunye nja kubaako kyenkola ki ne butuuka nga tannafuna omukyala yali amutidde mu nnyumba omukyala nga alinda ekisuubizo tekinnajja ekisuubizo ne kijjisaayo ekitala namugaa toli musajja toli musajja namugaa naye nasuubiza bwe nfuna nja kukola ki kati saafunye kati embeera ebaamu nti abantu abamu bafumbirwa zimalayika eziri ku nsiku ne zitayaaya malayika tesobya kyoŋŋambe kyekyo nti agibwe nga nti batte kyange takwata kadde kasennengaku bw'otakampa twawula awo tuba twawukanye okitegedde kati newabaawo embeera obwo obujja obwo nti mutuufu nga mukyalawo oba mukwano gwe oba omuntu akutteko obutereevu nti toyinza mumalamu maanyi nti haji wemanga ndi mwetaga musajja wange batte kale katuyiyeyo kye tunayiya wiiki eno kasiteruka ku sande siraba simu siraba tewenyeenya naye mukulu batte
onansonyiwa simanyi bakyala gye bakijja nti abasajja balina okuba ne ssente obudde bwonna nga bwe tuzaalibwa nze naawe omuwala nze nzadde abaana bange abawala n'abalenzi mbalina simanyi nsi we batandika kitondera nti abaana abalenzi bo balina okuba ne ssente anti be bawasa gukuwasa kyekinga temukyabawulira nabbawulira omwenkanonkano gukomawo mwe mugwagala baguleta paka kufa guno ogwe Uganda naye wekyatuuka ku ssente tegwatuukawo ogwasigala ku basajja ani yali alamula oyo gyali omukulu omulamuzi ogundi ani yasetinga amateeka ago nina kyesitategeera lwaki omanyi bwe tubeere feya mu bintu bino mukulu bate ssente zigaana ate nga kya bulijjo naye abantu bafuukidde ddala dependant ku bantu mu mbeera ddala ebanja ogende n'ozijukiza oli amiga naawe nawansuubiza sena olaba zibula gwazisaba kati ngagenda ozikola fena tuzuukira mu Uganda y'emu kati what set of brains do you think I have okuba nti nze nzirina buli nga nze ngenda kukola nkole bw'osaba nsabe nezikubuze olaba naawe asaba mu busabi bwe zikulemye kati ngagenda ozikola obukola mutulekemu naye bate nkubuliraga mukwano gwange genda okole ssente ogende ssente allah ebigambo bwe ziba zikubuze wetegeka okwogera ebigambo beera na bingi buli kaseera ng'olinga eyamira ka teepu mpunaye omwana atreninga ebyokwogera kubanga mu nsi abantu gye batuuse ne woona abannyonnyola ekyenkana ki oba ssente tayogera ssente gye kiggwera ssente ate bambi ba abakazi bakirowooleza ddala mu aspect eyo ne balema namwanyina ziyangamba ekikulu gwe feelings zange tozifuna we nkukaabirira ne muganda yaje kiggwera ssente oyagala ssente nebinnyonnyola byonna ssente kakati ninafu ne ssente nkola ki nkukubire wakukubire naye ne bonnyonnyola tosobola kukaaba nange nenkaaba olwokuba oyagala nfune feelings zo kubanga manje kiggwera feelings nga sina ssente zakuwa nasikuyambye mubamu essimu gyo ekuba n'ogiwulira bwoti nga yakatandika mu seconds 3 n'omanya nti ne bwe naamalako eddakiika 10 oba 2 ne bwe nteekako kika simanya bando omwezi ssente ekigambo kinasema naye tukoze tutya madde ngalayo ali nga warayi kwenamuga mbali nasigaza mwana 5 jange kanjikuteereka okutula amangu era wagirawa kale baba neyanzize sente togiteekako ate dde obimanyi ebyo olaba ebintu ebyo nebiba by'amaka bano bannabuuliddeko gundi okimanyi nti era okutabuka kusinziira nnyo mu ssente wansuubiza n'otatuukiriza wangamba wenda kungulya iPhone tewagiguza wansuubiza emmotoka wansuubiza okunzimbira wangambye okumpaayo 2 ssente gye kitandikira kankuzeeyo ku kantu kali ke nnabadde nkusomesa luli omwaka gwaffe ogwasoose wagguludde we twagumazeeko omwaka duli kukwanagana ogusoose oguwulidde okuvuddemu okutabuka buli omu akyali ku trial tukyegezaako buli omu tategeera kiki era omwaka ogwo ogusooka guzizza abaana eka bazzeeyo nga tebamanyi kikola ki era mu mwaka ogwo otegeera nti abasajja zonna mbwa abamu balimirayo ddala ne bafuna ne bagaawa wayi kanfuukire ddala mbwa paka lwe naagenda ng'alaba okulwana okuva mu sitasi y'embwa kijja mumenya nnyo n'agamba omanyi kansigale mu bubwa kansigale nga mboggoledde mbeere naagenda mu ggobe naye wakati mu kwetegeera abalemwawo nga baddeeka kati abasinga okulemwayo abasigalayo baba bafunye mangu embuto zaabwe nagaa kankigendamu naye bw'oba nga tolina training awo abamu eddiini webayambira abamu okubuulizibwa okulungi bwe kubeeramu okukuuma obwesigwa okubeera omukkakkamu
nobango obireka time eyo season ekole ki naye nkubuli eyo yesinga okubeera ennyangu no bagundi baali bonna mu relationship ono boyfriend girlfriend myaka ena naye bafumbiriganwa emyezi egi nga baawukanye expectations bye mwasangayo birala ate omuntu gw'owangaala naye omukakkanya lwa nsonga nti nno mystery eggwawo buli muntu lwakwagala nga takutegeera aba akwagala omuntu akuli okumpi amanya weaknesses zo kyova olaba omuwala omulungi omusanga omusajja ng'amulaba bbule gwali eno mu maaso ng'ogalungi bannaye n'omulabira ddala ng'ekyewanda nga yagala neefuna amutwala omuteerawo nga walaba kaakati weakness wagitegeera abadde kaawa kayambala ebigoyegoye bye bitategeerekeka olina ekifaananyi ekiregestarinze mu bwongo ekitali mu balala kati ate ekisukka ku ekyo butegeevu ate obutegeevu obujja luvannyuma nnyo era oli awasa asooka n'awasa owookubiri agenda okulaba buli awasanga patana y'emu gwe yaleeta ng'alowooza akubye oli wagenda okuyitawo emyezi 6 ng'ali ewaka ng'akapale k'omwana kali akizuula luvannyuma nti bonna bwe batyo banyiririra kkubo naye waka ffe tulina okutomera zonna n'avaayo n'omwekanga nga embeera alikasukanga lyalakwe nga yoyo naye abali ebweru bwe bagira we bati tebamanya nti webadde afuluma alina bwe yateeseemu ne bukola yazizisa obuti naga alina mutima gw'emboga ate ngenda kuva ku puroguramu yo bala omuntu yakanze kumbe ati nga gwe omumanyi wabeera without editing behind the scene okola ki kati nga bo balaba America ey'omu firimu ntuukayo dde ziri ziba firimu obadde otuuka mu America olowooza ogenda kutandika ku street nga n'obuyimba buyimba waliwo mu Nigeria gwe nalikola naye yakiŋŋaa yaganza looza bwe ndituuka e London ngenda kuba mpulira obuyimba nga buyimba mu background buli kimu olaba ekyanjawulo Fantasy World buli kase oyagala nakulaba ku mupiira nina mutabani wange yambuuza nti naye mu Gyekyenda ensi yali efaanana etya ng'alowooza yali mu sepia yali mu kakkala bwe kati emugaye gyebyo bifaananyi byolaba reality ki ndala kakati omuntu gw'olabye nga tolinaamu editing entegeere okimanyi mulimu abantu abalimira ddala mu Fantasy World nga buli kaseera ayagala kipya ayagala kuvumbula ayagala kipya okulemera ku kikadde n'okitegeera n'okyagalirayo ng'ekikadde nga bo bali aba John Speak bavumbula buli kaseera ayagala alabe nti no Victoria nze nkoze eki nze njivumbudde ebyafaayo binanjogerako naye kaakati ekibeera mu ekyo akabanga akaakuukulwawo kaleeta okutabuka kubanga omukwano guli guba gukoze eki guba guweddewo naye omaze n'omulaba taliko make-up taliko make-up abasigadde ebweru balaba Sadolini ng'amaze okuyingirako wazanyisa ka make-up kumeze n'okulaba tekuli amaze eddakiika 6 Sadolini ng'akyamukubako mulimu abalidde ku mmere ewera n'atandika okukwata emigundi emisota gya wano n'atandika oginyiga n'agira ne yeesabika basiba nako ennaku zino basiba wakirabye otya wakitegedde otya nze byenkolamu nze byenkolamu byokolamu gata eri Kampala wano kaakati abasigala eno nga balaba Fantasy World you see tuli mu bulamu obwa confusion nze njogera mazima kubanga nkumanyi tuli ffenna era omukwano gwaffe weguli kaakati nsigenda competinga nabatte alaba finished product all the time ebigambo byagenda okusuulawo bizibu nnyo kisookera ddala takulinaako obuvunaanyizibwa tasasuliranga nze nsasulira ne weaknesses nziramanyi kati ebyange ebigambo biyinza okukendeera kubanga okumanyiriŋŋana kuleetera okuwummula familiarity ereetawo ka contempt ereetawo embeera y'okulaba nga
kintu kya bulijjo kimanyidde kati oli akuba birala naawe okuba birala muli kumanyi ganjawulo oli kati ogenda okulaba ng'onaleeta naine ekipya kumbe noono oli gyali ono gye yava emyaka 5 emabega oba 4 ebyo bw'ogenda obyanalizinga lwolimanya nti abantu abamalako mu bufumbo gaba magezi nakwesonyiwa otegeera oli atuuka ekiseera n'agaa naye pakaddi bijja kubeerangamu kati abagumiikiriza ne balwana entalo zaabwe ne beegumiikiriza ne beekuuma ebbanga ne ligenda nga litambulako teri bufumbo businga kunyuma ate ne bunywera ng'abantu abakyankalanye ne bamala ne bategeeragana okutegeeragana okwannamaddala kuba byonna muba mubyogedde bwe mubeera mu mbeera eyo nebakuba ebbanga ddene bw'ogamba nti tugezeeko eddembe bwe muligezaako otegeera nti bw'otula webagaa nti nno omukyala yatandika waati bw'atuula atuulira ddala oba tokyalina ky'omugamba nze nina mukwano gwange gwe nagamba nti kankufunira omukyala tugende mu kyalo n'agamba leka kiki naŋŋaaka ŋŋende mube Kampala nemugamba ogenda kuwasa emiziina gya kuno naŋŋamba abo be balungi aba azunze ekyesuuba aba kigenze bakuta bwati ekyebajagala ekisemba amanyana ntudde kati asiri aba akoze eki naye naga ogenda kuleeta in excitement yakalaba bamugamba obugambo butono nnyo nga bumukola ki ngende ne bebalimbirimbye abadde eri nga atula ku gaali za kali eno tamanyi nti katekako n'omutto agenda atuuke wano oli ayakoogera bigambo bibiri nga ye alaba kya bbeeyi nnyo bawugule buli omu ebintu bino abitegeera bwe kaakati okufuna omuntu wo ne mutereera mulimu feezi gye mutuuka ey'okutereera bw'eba yakutereera eba yakutereera era Mukama Katonda bw'akuyambanga ne mubiyitamu ebyo kubanga obutategeeragana nze naali bututte nti nno ebeera process ya kutegeeragana kuba buli omu aba afuba mwenna muva mu different backgrounds naye ogezaako kuyigiriza munno kikyendi kaakati along dayo bw'otandika okwadjustinga nti kino nabadde sikikkiriza naye okusinziira bwe nalabye omuwendo gwa kikyakirinamu mutono nnyo ku gwange okutakikkiririzaamu kankimulekere kiyitewo nomugenda nga mubiteekateeka wamu ogenda okola sikyagala nnyo naye akyagala mulimu obuntuntu obutononzi kati madamu wakanomulanga akoze tekyali kunyumidde naye nga olaba it means so much to them kutegeera biro na biseera batte bwokeera ku makya kati ku myaka 23 n'ogenda n'owasa akawala n'okateeka waka bwekaba kakukolera lisiti ne kagamba nti ndeetera nido gana amata ge batabula genda oleete totandika gamba naye omukazi ono ategeera atuyita baana basomero mpita wano ku gundi we naliguze ate yakava ku university akyalimu kali akyatabula akyalowoozaako ko yewandegeera gwe muwe emyaka gyegi ogenda kulanga takyabikula ajokola nga yagenda mu kiraalo okuleeta obudde nga bukyusa kati abantu kukwata n'otandika kusika muntu omuteeke watannaba kutuuka kyekikusumbuwa obutategeera be tuli nabo kyekituleetera okukubira abalala essimu kakati gwe ekibuuzo kyenkubuuza omuntu atabeera na muntu asobola atya okumutegeera okusinga gwe abeera naye mbuulirawo kikolerawo amagezi gwakulemye okutegeera olowooza nti nno ali emukono seeta agenda kumutegeera atya lwaki omuteeka mu bikwate era naye ajja kukuwa kyoyagala abasajja bwe batyo nze nabavaako kati ng'oddayo ng'otandika kulamulira ku ekyo abooda yaŋŋamba nti nze munanga oluusi abooda abamu mikwano gyange gye ŋŋamba ate emikwano gyange sibagamba nti abamu tebasula na ssente ababooda kati ku makya sente y'okameeza abagamba bugambi nti omunaatuukira ssaawa 4 nga nkoze eki nga ntaddeko kakati yali oluga okussaako nga bamuloopye dda tatulekera kyakulya agenda kusaako bambi nga zigwa mu negative kakati amaze okusaako bamukubira n'abantu otalekera kyakulya wafuna ki kati ng'oli tasobola kumunnyonnyola nti omanyi saasuzizaamu naye nabagambye amazzi naye nga bano era nga nti akawunga kunya katuuka omukyala gwe navaayo nga ŋŋambye nti nno amazima
sente zenina mukandekemu amafuta ngende enkoleji nonyeze mugenda okulya kubanga naba customer bange abokumacha manyi weziwerera nya oba ofunyeyo omutwalo oba ogumu ekitundu tumukazi nandupa yanga nze nabavaako kumabito abatya nga teyasuzizza nga yakomyewo 3 za kiro be yaleese yabaleetedde ku bbanja ononya lutalo n'abantu nze nze nagenda ati mbuuzizza lwaki tebasuza be yasembeyo okuvuga babadde banneewola oli alina piki ya looni kwasasula yagenze ekiro n'agisasula anti wanyukira ng'asasula obwo bugundi obuwola aba bodaboda bugala wezi aba bodaboda olina okulipootinga kasito bangozaayo kati olunaku lusobola okukyanga terutambudde nga walusuubidde nogamba mutuufu okusinga okutugende wakandekeyo emeeza abalooni bano kambajjewo kuba ate piki bwebanagikwata mugenda kulya ati naye ate ababoda bagezi abalekayo zaaki anti bo buli lunaku lwebavayo ekiramu bakireka lwaki aziteekayo nga tannabashuwa oba akomawo bannaye ndi wano okukikkirira wano leeta obuwunga dadi wa mado olubuga lwebafuga buli kaseera babanga abasiibudde bageze eyo ntandizo bitegere lwaki abaweza ekyeggulo kyataalyeko mugezi yagenda ogira bwati nga bamulopye dda naye yanga mutuufu mu nsi n'abakyala si bagumiikiriza naye ekintu ekyo waliwo akagero nze ke nawulirako oli yali abuulirira abaana be n'abagamba nti muleete ebyoya baali abaana 6 n'abagamba mubireete ebyoya ebyagundi ebyenkoko buli omu n'aleeta ebyoya byali 2 n'abagamba mubisuule we baabisuula n'abagamba tulye emmere n'amala naddeyo n'abagamba mugende mubireete abagamba muzeeyi yatutumye ebyoya ate kaakati atugamba tugende tubikole ki bagenda okuddayo okubinoonya ng'empewo ebikoze eki ebitutte naye ebimu ne babikola ki ne babisangawo ku bye baasangawo bye byali ebitono ennyo n'abagamba ekyo nkibawadde nga kyakulabirako wegimulaga ekigambo kiringa byoya ebyo kasita kifuuyibwako bwekitya empewo oba tokyakirinako obuvunaanyizibwa muzzeeyo tosobola kukisanga noddayo kyonna n'okyoza n'okikola ki n'okifuna byonna kati byagenze nabwe ekitya ekigambo kasita kibanga kimaze okufuuyibwako bwekitya empewo oba tokyakirinako obuvunaanyizibwa kiba kyamaze dda okugenda kaakati byonna ne bw'onaayogera ne bw'onaddayo okurekitinga omuntu nti kino kyabadde bwekiti tosobola kuddayo n'omuteeka ku mbeera yakulowooleza muntu oli nga bwe wabadde mu kusooka nti kaakati twasoose we nazze nenkuloopera nti yabadde taleseewo za mmere ku 7 yazireese kale bambi kirungi nnyo yazireese wabadde amulaba tosobola kuddizaawo ddala nga bwe yabadde akola eddibu eryo eribalizze terisoboka nze naalibadde ndowooza nti abantu bategeere nti okukwatagana kw'abantu ababiri kujjira mu kusooka kubonaabona process ey'okwetegeera kasita musooka mugyerekereza mmwe nga mmwe abantu mikisa mingi nti nno mujja kulwanagana mumale mutegeeragane kuba mwenna mwakulira ewantu wanjawulo naye buli lwonaatandikanga okubuuza n'okibuulyako gundi n'okibuulirako temujja kutegeeragana kutegeeragana ekirala abazadde bannyinaffe tulekeraawo completely okubaako kye tubagamba bakomye akajanja buli muntu yenna abeere ewuwe ennamula yeebeere ewuwe ekikola ewuwo not necessary nti ewange kijja kijja kukolayo abantu bagenda ne babibeeramu n'alowooza nti nno wagibakalu nabalabe bateredde bakola ki nti nange kyengenda nti emmere bagira ku 6 tokikola gwe kola kikyo kola kibasanyusa nze kaakati nine ekyange njagala nnyo okubeera ewaka wange kati bwensinkana mukyala wange n'abaako amuteesemu amasannyalaze nti guli awo ffe tuli eno tuli mu skies tuli mu gundi gye tunywera obukyayi mwe mulina amaalo lwaki bino temukola kitegeeza oli si gwe nawasa si yantegeera bw'onaatandika okwagala okuimplementinga ebyoli byakozesa okujjako ng'oŋŋamba nti oli gwe mba ŋŋenda njagale
gwe bwoba wategeera nze tutegeeragane ku kyaffe kubanza okubeera kwange waka bwemba nga ndi mu solitude yange bwemba nga ndi mu kasiriikiriro kange osanga kyenjagala nga kyekincamula n'ekyoli gwalina ewo anoonya vibe anoonya wali vibe nze kati nekyo saagala bintu biwoggana tulina kyobiŋŋamba saagalira ddala njagala kubeera wantu nga wasirifu kakati bw'olaba ekyagwe bw'aba yakigaye nti kibakolera naffe buvunaanyizibwa bwaffe kunoonya ki kitukolera ki kampani yaffe tegaba migabo yaffe nga ffe sa limited company tuli mu byaffe bye tukkiririzaamu byaffe ebyabalaba biba bibakolera fine and good bw'osanga ebyaffe nga bitukolera nga biringa we bifaananye kireke buli famire erina enzikiriza yaayo ojja kusanga ewaffe bye tukola oba olabye baana bange bazze ne bafukamira ne bakola batya be bange bw'obasanga ewange nga basibye enviiri ng'ewo tosiba nviiri ebyo bibyo n'ebyewange byaki byewo ekizibu be bantu tulabangako abantu ajja mu nnyumba yo n'atandika okubuulira lwaki kino mukikoze bwe lwaki entebe wagitunuza wano lwaki mwagira bwe muti lwaki bano abaana basaze ebimemeya bino sitaani bino yabigenda n'abigana n'otuuka ew'abantu nga buli omu akwevuma lwaki buli wamu gwayagala okutegeererawo gwe genda w'obasanze mu nsobi zaabwe nze nina omusajja eyansomesa eddiini nina omusajja eyansomesa eddiini yaŋŋamba bw'otuukanga ewantu wewaba nga oyagala kusaala basabe mpa omusaalo nsaale tobagamba nga nti mujje tusaale ezo mpisa ne mulimu abantu abatalina bugunjufu obwo bwe ngukusaba olowooza ngukusabye kukola ki kusimbako bimuli ngukusabye kukola ki kusaala kitegeeza naye bw'anaaba ayagala okusaala ng'ajja musaala kutegeera bannange mujje musiraamu lwaki musiraamu swala eyita ekiravaamu nga bagamba nti naye mukyali awo swala eyita atuuse bulira atuuse dolabanga gaabo abaani yasaze ekimeme yazze bwemulaba ne mudda emabega lwaki wooteekawo embeera abantu bakwenyiwe n'olugaba abaana bakwegala bwajjanga mugenda abaana egundi aliwa nti hataliiwe labadde ewange tekiriiyo ewange tekiriiyo ayayayaya tekiriiyo ebyange nze mbyogeranga we biri omanyize nze sita muntu kunvuma bw'aba ayagala nvume waliwo yali akyali ewange ye London nga takkiriza mu bifaananyi ewange nga nina ebifaananyi bwe natuukangawo nga waliwo babijjawo namala kujjako waya nimbaga lwaki mubijjawo tabikkirizamu wano si wawe like we need to learn how to relate abantu abamu you are not radical you are not what bwoto bukkiriza yatuukanga mbudde kyoyo yagwanga bugwi tayagala aliyo yalaba ebimutawaanye ye bw'atuuka tayagala kubiraba ekitali kibi bwoto bukkiriza naye nzikirizayo wali badde ogimplementingira ewawo omanyi abantu boogezaako okubagamba nti tugezeeko okutambula n'abantu abalala tugezeeko okuba n'obutegeevu nti abantu bonna tebagenda kukkiriza nga bwe tukkiriza oli aduma mangu naye nkulaga nti bwe kirina okubeera abantu okulema okutegeera ekintu ekyo battinganye miliyoni na millions mu nsi they could have avoided that senga bakitegeera nti gwe bodda eri n'okomba omusaalaba sirina kukuba komba bibyo bojjango jjano oli otya nange ngenze ku muzikiti bwe zaane sunnayo njesonyiwe yes that is living side by side kati osanga olinga akulaga ekyo tolina nakukikola kakati ebyo bikole ku balala naye ewange tebikola kati bwojjanga olina ewange kyesikola bw'oba owulira ng'onjagala nnyo ate tulina kubanga tulina n'entegeeragana ekukkiriza okubanga okiŋŋamba okimanyi nti ne bwe nkulabako ekikyamu am not obligated sirina kubeera mu position kuba nkugambako omukwano gwaffe gwe gunteeka mu position ekiggambisa kituufu bw'oba oli mukwano gwange omukyala ne mmulaba awo ngazze oba ali ku masimu ali mugabo wayi saala oyo akasimu ako nake akayitiriza yaligizeemuko bw'ati nyinza okigamba nga
ddala omukwano gwaffe gusobola okupamitinga okikola mulimu omukwano ogwanfanfe owa traffic ankutte okubira nze olinayo omukolo gwayolooza budget ebeere ya mmeka ng'omukwano ogwo nga kyaffe kwegamba obulamu bwaffe bulimu engeri yaffe naye kaakati naakakula baana ate nzije olwo luba lugezigezi ojja olye obale n'abaana bwe tutambudde banyawo ne bategedde mukulu badde ako kazingako naye okategedde buli muntu bera kubikwatako bona asukka n'otandika okuyita w'olina okukoma gwe bagenda okuneeminga amannya atuuse wasaze ekimeme yazze ekimeme yatuuse basenge wammwe temwabalina abo atuuse abaana bonna ne batandika okweraliikira bw'otagenda lwapa ku ggolu bw'otagenda kubeera budde bwonna kubaguluminga bw'ojja n'owogganira ennaku bbiri ng'ogenda kumala omwaka mulamba nga tobalabye oba omala budde bw'oba olya ng'oyagala kubasengejja obatereeze saba mwennyoko abakuleetere obeere nabo obatwala empolampola step by step ekiremesa abantu okuba nti abalala bagaana okukkiriza nabo kukwata ne bakwata amateeka ne babagabuulira abantu okusinga okunnyonnyola lwaki amateeka ago gaaliwo omuntu singa ategeera ensonga lwaki ekintu kikolebwa kyangu nnyo okukyagala ng'ategedde the why n'akigenda naye bwe bw'ojja ng'oteeka buteesi oteeka mateeka bw'obanga oteeka etteeka terijja kukola naye bw'oteesa etteeka bw'oteesa relating is kuteesa n'ogamba mbadde naliteesezza nti kino kibadde bwe kiti twalikoze bwe tuti mu kuteesa mutandika okuteeka amateeka nga temumanyi nti muteeka mateeka olw'ensonga nti mugateesezza bwe mugateesa ne mugaagala ne mugategeera lwaki mugateeseewo mwe mwennyini mugafuula amateeka naye singa tuba tukomyewo awaka singa tukomawo ssaawa ng'emu tusobola okunywa ffenna kacaayi akoolweggulo abaana bano batera batwala ku ssomero nga baddugala ne tubalabanga ku makya ogendaekyaganye so singa tuba tukomyewo ng'obudde bukyali bwembamba naaza wano gwe mmaliriza ng'omusiiga ebizigo ne tukolamuko ka homework kaabwe nabo muteesa wamma kikola ne tubalekera mu bakozi abo kati omanyi ku ssaawa emu twalibadde tubaddewo muteesa etteeka etteeka lya kubeerawo ssaawa emu naye nga komawo wano ssaawa emu bweziweremu nga tonadda toyingira ako kuteekateeka naye mu kuteeseganya mwateesa etteeka nga naye temumanyi nti nomuteesa etteeka etteeka erigenda okukola lyetteeka eritegeereddwa patezi zonna yes kakati gw'ojja obuzi mu nnyumba y'omuntu otandika gwe lwaki wasaze ekimeme y'ekyo omwana mwononese haji omwana ono bana baba batya osaze haji abadde abagulira emmere ng'abadde bamuyitako buli lunaku nga takibagamba amagezi go tekakigamba lozero omulaba nti yasaze naye yamuwadde sente ogenda okisala ate bwetambudde ne basebo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okutambula naffe mwebale okutwagala ate show yaffe mwebale okugyongerayo abantu ne bongera okufuna ku magezi gano kale tetuli ba malayika nze mama wange teyazaala malayika giteeka mu kibuga muno ne nyina wa haji ati teyazaala malayika naye tukkiriza nti nno ekyo ekibaawo tukisharingako naawe owulire embeera mwoyita owulire embeera munywanyi wo gyayitamu mwannyoko oba mugandawo bwetyo bwe tuba extra digest mugoba nsonga olunaku olw'omukaaga tukeera anisobola okuba nga tukuwa ebyo ate olunaku lwo ne tulufuula olw'enjawulo tugenze